Abenju eyali omulwanyi Kayingo mu lutalo lwaleeta gavumenti eno mu buyinza Dr. Andrew Kayiira beekokola bannabyabufuzi abasusse okubakozesa nga bantu basanze ku butaka bwabwe Masuliita ekiri mu disitulikiti y'e Wakiso nga ge bakaaba ge bakomba. Abalala bannaffe baweereddwa omukisa ne bazimbirwa amayumba ag'ebbeeyi. Genda wano e Kawumu, genda yonna mu Nakaseke, ne muno mu Masuliita mulimu abatono. Bano abakulembeddwamu Taddewo Kayanja bagamba nti erinnya Kayiira kati lyafuuka kisekererwa ku kyalo olw'embeera y'okweyaguza olujjo gye bayitamu ng'ate abantu kwe bagatta okubasongamu ennwe nga bwe baleeta NRM. Eyalwana nga Pulezidenti Museveni bwe yalwana nga baagala kujjawo ababi abaali batta abantu. Naye kyannaku okuba nti ate otuuka n'okutya okwogera nti Kayiira ye kitange. Olwokuba oyinza okaba n'abawa bagamba tate gubadde na bano bwe bali bakyaliwo. Kirina kye tuyambidde olaba embeera gye tulimu sinungi. Ngira mbeera eyo kiboga eyo naye era mbonaabona ndi eyo mu mbeera embi. Kayanja agamba nti babadde bagumidde ku musika wa kitaabwe Sebastian Kayiira nga bamanyi y'anaayanguyirwa okubatuusa ewa pulezidenti kyokka ono atuuse okufa nga tebamulabye nga kati basigadde mu bbanga. Bagamba nti bannabyabufuzi naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti babakozesezza nnyo n'okubafuula ekyokunoonyezaako obuwagizi kyokka ne NRM jjajjaabwe gye yayambako okujja mu buyinza nayo yafuuka kyesirikidde. Pozisoni beereeta bwereesi banoonya byabwe kati nga bwe muzze ne mutusanga wano ne mutugamba twagala kulaba ku mulwanyi munnaffe. Bano basabye pulezidenti ajjukire jjajjaabwe bwe baali mu nsiko nabo abayambe kuba kati embeera basusseeko nga bongeddeko nti ssentebe wa NRM Masuliita mu Namwanja yagezaako okubakwata ku mukono n'abatwala ewa minisita Galabuzi wabula n'okutuuka kati tewali kyali kikoleddwa. Twogera ku kitaffe Andrew Kayiira yalwana era ebyokulwanyisa bye yali alese bikole omulimu okukuuma ekitundu kino byasobola okutwalibwa abalwanyi ba mukama waffe yali atwala ekitundu kino Pulezidenti Museveni nekizimuyamba ye yennyini yakyogera ng'ali e Masuliita n'agamba emmundu Kayiira ze twamunyagako zeyali aleese zikuuma ekitundu ne zigwa mu mikono gyaffe zaatuyamba era sayate zaalizo n'olutalo lwali lugaanye. Ye Haji Muwanda Namwanja agamba nti abaana bano baamutuukirira nga bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya basusse okubalimba ne bamusaba abayambe nga yakwatagana Dennis Galabuzi ne babako we babatuusa wabula olw'obunafu bw'abakulembeze b'ekibiina ky'abaazirwanako tebaayambibwa. Naye abantu balonda nakikambe ffe nabyo oluusi tebatukoze bulungi. Emirimu bagikolera mu office tebajja ku ground kumanya kiriyo kuba nkugambye nti omwana oluvannyuma lw'okukyuka nze nakola ogwange ne mutwala ewa Galabuzi ng'akyali minisita. Galabuzi nakola ogugwo kye nalooza naye yakola n'ayogera ne Jacob asiimu naye ebintu byafiira awo. Ono asabye ssentebe wa Parish Development Model mu ggwanga Dennis Galabuzi abeeko engeri gy'ayamba abaana bano kuba nabo baana b'abalwanyi. Abannayuganda n'abatali bannayuganda azayamba abaana b'abalwanyi azayamba amaka agamu azayamba ab'ebibiina by'obufuzi ebirala ne musaba ayambe ennyo famire eno eri bubi yeetaaga okudduukirira weetaagawo ekitiibwa kya Kayiira nga musajja we gwe yali amanyi nga muganda we gwe yali amanyi nga mukwano gwe gwe baakola bonna nga omuntu gwe yali awadde omulimu mu gavumenti ye eyasooka. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.